Omukulu Muhoozi Kanyarugaba ekyokulumba ofiisi z'omukulembeze w'eggwanga His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kimaze ne kimulya era wetwogera kati ng'omukulu ono agenze mu maaso n'okwetonda okw'enjawulo bw'ayagala kuzegerezeganya na pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ekintu ekitagenda kusoboka era bannayuganda kye bagaanye. Oluvannyuma lw'okulumba mu bumenyi bw'amateeka alabye nga kye yakola munnange tekiriimu makulu era tekinajja kyemutwala, kati atandise mbu agenda kubeera nga asinkana pulezidenti boozegerezganyeemu. Kyesimanyi nti pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akyayinza okukola ensobi yonna okuwa omukulu ono chance oba okumwesembereza. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti ono akaseera ke kaweddeyo era akaseera ke ne kitaawe kalabika nga katuuse ku nkomerero. Ffe wetuli tukyali bagumu, tusuubira nti Uganda yaffe ejja ttambulira ddala bulungi era tujja funa ebirungi. Tubateekeko maaso kubanga tebakyalina kiddako. Bakozesezza bano bamama Carolite, Anita Amongi, kakati buli pulaani gye baali babala yonna eyiika. Ffe wetuli tukyagenda mu maaso. No, I didn't know. Actually, I didn't know because I'm not there to hear whatever happens. I was only very disappointed when I saw my old men from Teso. And I'm going to follow those old men paraded in new offices. Why would an old man? Is that the place that gives out money for compensation? Compensation is given from Parliament. We are not going to allow this. You will not do this in Teso. Right. Wacha. Shut up, you. Shut up. Silise chimwacho. Funga mudomo. Funga chimwa. Silise chimwacho. Tutwasa milago chikazigwe. Silise chimwa. Abannayuganda mulina okwejjamu omuzigo okulowooza nti abantu bano batuyamba okubeerawo. Abantu bano batuyamba okuba mu Uganda. Abantu bano nti we batali ffe tetusobola kubeerawo. Shut up. Silise chimwa. Kyonna bwe kiddawo nga kyemesa omuzigo nekitandika okwasa omwekyogera nga kiringa ekibatisa amazimu kamuyisoza kyogera amagezi. Shut up. Ku nsomanya ebintu ebi kwegaddanga ku magogo ne muzaala ebibyana ebiringa amazike nakubeera nga weesiiga omuzigo okwekuubakuuba wava ku kkalayo n'ogenda ku kkala endala. Shut up. Silise ekimwa. Temugenda tumanyira wano. Katuwulira wekigambye statements gy'osoose okukola nti simanyi oba tomanyi oba ku noopu bagendayo ne baraiding ekitebe ekyo twabamanyiira eyo entegeera yammwe. Impunity. You speak with impunity. Ekyo si kipya gye tuli. Kyekiri kye mbagambye. Bigezaako okutulaga bino ebisajja bino ebintu by'NRM bino byonna bino bimatako. Bagezaako okutulaga nti batuyamba buyambi. Batuyamba okubeera mu ggwanga Uganda. Buli kimu batuyambako buyambi. Onfuna? Tuliwo ku mmase yaabwe mazi mbutuliwo ku mmase yaabwe bana abantu yengeri gye baagala otuteekamu tuliwo ku mmase yaabwe. Katuwulira ku kikazigwe okumanya oli kisirusiru amagezi ge wasigalamu gakwegaddala ku magogo nakwekuuba. Wulira gwe ku magezi go wategedde otya nti abakadde b'Etteeso baali ku kitebe ate ng'olunaku lwemu lwe baali ku kitebe we mwajja ku kitebe okukireadinga wasobola otya okutegeera kiki nolasobola kukitegeera? Oli kisiru ne mwefuula bategeera ennyo. Ekyokubiri oyagala tutegeeza nti abantu abo bagenda okuva Etteeso okujja ku kitebe baali tamanyi paalamenti weeri. Baali tamanyi paalamenti weeri oba temanyi kitebe kyammwe ekya NRM wekiri. Baali tamanyiwo. Lwaki mwagala okulowooza abantu nti mwe mutegeera ennyo? Baali tebamanyi paalamenti weeri oba baali tebamanyi kitebe kyammwe wekiri. Baali bamanyiyo. Kino kibalaga ki? Baludde ebbanga nga bali mu blackmailing noopu nga bwe kiri ekibiina ky'abavubuka nga bali mu kuteekawo distance nga bali mu kuteekawo gap ennene wakati w'abavubuka n'abantu abakulu ba elders nti abo bayaaye bajja batta because bita kati abakadde bazze mwabalyaza amanyi bbanga lyonna
compensation joli mu kunyumyako ze sente zoli mu kwepiikyaamu ne magogo ne muzaalamu enkobe ze sente ezo ze wagenda n'ozimbamu ennyumba eyewammwe ebudekeya etunula ng'omuntu ze sente ezo kati g'obayita basiru kankubuuze kikazi ggwe oba abantu NRM Museveni be yajja na be yalwana nabo bakadoogo mu nsiko be yalwana nabo bali luweero tebalina kyakulya bameketa mannyo basulanga mbizzi mwali mubawadde ki mwaba waaki tunulye ekiri eluweero eriyo bwavu enguudo mbi amasomero mabi ebyenjigiriza bifu amalwaliro mafu abantu amazzi ge banywera wamu n'ebidiba by'ente gye mwayita okubeera nga mujja mu buyinza onfuna gye mwayita okubeera nga mujja mu buyinza teri kiriyo kye musinze okukola kwe kubeera nga mukwata Abanyarwanda ne mubayiwa eruweero onfuna ne mutandika okubba amataka g'abantu ogwo mugase n'okubatta kimwe abasasulamu njagala mutuweeyo abasimanyi abalwanyi be mwali mu compensations. If you talk about compensation golowooza bagenza okujjawo nga babuze basiru abakadde ani gwe mwali mu compensations genda wani wakiseka mwaka akatali simanyi kaba veterani babakaaba ye kambuuze sente z'ogamba okuba compensate nga zigenda kuvaawo genda mu kittavu NSSF omuzigo okulowooza nti abantu bano batuyamba okubeerawo abantu bano batuyamba okuba mu Uganda abantu bano nti we batali ffe tetusobola kubeerawo shut up sidise kimwa kyonna bwe kiddawo nga kyemesa omuzigo nekitandika okwasa omwekyogera nga kiringa ekibatisa amazimu kamuyisoza kyogera amagezi shut up ku nsomanya ebintu ebi kwegaddanga ku magogo ne muzaala ebibyana ebiringa amazike nakubeera nga weesiiga omuzigo okwekuubakuuba wava ku kkalayo n'ogenda ku kkala endala shut up sidisa ekimwa temugenda tumanyira wano katuwulira wekigambye statements gy'osoose okukola nti simanyi oba tomanyi oba ku noopu bagendayo ne baraiding ekitebe ekyo twabamanyiira eyo entegeera yammwe impunity you speak with impunity ekyo si kipya gye tuli kyekiri kyembagambye bigezaako okutulaga bino ebisajja bino ebintu byenala bino byonna bino bimatako bagezaako okutulaga nti batuyamba buyambi batuyamba okubeera mu ggwanga Uganda buli kimu batuyambako buyambi onfuna tuliwo nti tuliwo ku mmase yaabwe mazi mbutuliwo ku mmase yaabwe bano abantu yengeri gye baagala otuteekamu tuliwo ku mmase yaabwe katuwulira ku kikazi ggwe okumanya oli kisirusira magezi ge wasigalamu gakwegadda ku magona nakwekuuba wulira gwe ku magezi go wategedde otya nti abakadde b'etteeso baali ku kitebe ate ng'olunaku lwelimu lwe baali ku kitebe we mwajja ku kitebe okukireidinga wasobola otya okutegeera kiki nolasobola kukitegeera oli kisiru ne mwefuula bategeera ennyo ekyokubiri oyagala tutegeeza nti abantu abo bagenda okuva etteeso okujja ku kitebe baali tamanyi paalamenti weeri oba temanyi kitebe kyammwe ekya NRM wekiri baali tamanyiwo lwaki mwagala okulowooza abantu nti mwe mutegeera ennyo baali tebamanyi paalamenti weeri oba baali tebamanyi kitebe kyammwe wekiri baali bamanyiyo kino kibalaga ki baludde ebbanga nga bali mu blackmailinga noopu nga bwe kiri ekibiina ky'abavubuka nga bali mu kuteekawo distance nga bali mu kuteekawo gaapu ennene wakati w'abavubuka n'abantu abakulu ba elders nti abo bayaaye bajja batta bikoze bita kati abakadde bazze mwabalyaza amanyi ebbanga lyonna compensation gyoli mu kunyumyako ze sente zoli mu kwepiikyamu ne magogo ne muzaalamu enkobe ze sente ezo ze wagenda n'ozimbamu ennyumba eyewammwe ebudekeya etunula ng'omuntu ze sente ezo kati g'obayita basiru kankubuuze kikazi ggwe oba abantu NRM
Museveni beyajja na beyalwana nabo bakadoogo mu nsiko beyalwana nabo bali Luweero tebalina kyakulya bameketa mannyo basulanga mbizzi. Mwali mubawadde ki? Mwaba waki? Tunulira ekiri Luweero eriyo bwavu enguudo mbi amasomero mabi ebyenjigiriza bifu amalwaliro mafu abantu amazzi ge banywera wamu n'ebidiba by'ente gye mwayita okubeera nga mujja mu buyinza onfuna gye mwayita okubeera nga mujja mu buyinza teri kiriyo kye musinze okukola kwe kubeera nga mukwata Abanyarwanda ne mubayiwa Luweero onfuna ne mutandika okubba amataka g'abantu ogwo mugase n'okubatta kimwe abasasulamu njagala mutuweeyo abasimanyi abalwanyi be mwali mu compensations. If you talk about compensation golowooza bagenza okujjawo nga babuze basirwa abakadde ani gwe mwali mu compensations genda wani wakiseka mwaka akatali simanyi kaba veterani babakaaba yekambuuze sente z'ogamba okuba compensate nga zigenda kuvaawo genda mu kittavu NSSF ekittavu ky'abo abakadde omulina okuba compensatingira sente gye ziri nakoma okumanya nga sente zabbibwa onfuna nga n'omukyalo yali mukyalo wamwami avunaanyizibwa ku NSSF nga bagala okola ki okumusoya akajojojoji w'ebibuuzo ku butya sente zo wezabbibwa nakoma okumanya nga Museveni amuganya okubeerako nekyayogera ezaani azitwala mbuuza abagamba bajje ku palamenti ogenda kumanyula biza by'amagogo oba ogenda kumanyula bizaabyo olyoka obawe omanyi mwana balaba tomala kubatabukira bano mwana tebagala tubala mu magezi ogenda kwemanya biza okopasetinga abakadde g'omanyi abadde babuze okugenda ku kitebe abadde babuze mubuzaabuzizza abantu okumala ebbanga muli babbi muli bayaayi mwajja muli babbi muli bayaayi temwajja kukolera bantu mwekusizza I'm going to go there in Iteso. How can this happen here? In Iteso. Gwe wosoboledde okuzimba ennyumba ya billions of money gwe mubbi gwe ku ssente y'omuwa omusolo n'otuuka n'okubba baasi y'eggwanga n'okwata billions simanyi 5 just kuteka mwana gwe kikazi gwe tukulinako obusungu gwe kikazi gwe singa okimanyi gwe singa osirisa mwago sometime tukulinako obusungu gwe kizezengere gwe kikazi gwe how could you even talk about compensation nga mu COVID abantu abali balina ssente mu NSSF babalajalira mu bawo obusente bwabwe mwazibawo nekiddangawo nekibambaagamwa kino kirina entuga gikyogera nga kiringa ekibatisa amazimu kamwa mwazibawo. What kind of compensation are you talking about? Sente z'omu NSSF omugundi ze yabba buli n'agenda nga n'azannyamu zaala mu kasino eri awo ku Garden City Jamua awo bibe mwaniriza sente Jamua yazizannyamu zaala awo ku kasino eri awo ku Garden City billions of money Jamua. Mwe temutugenda nnyo okitegeera temutugenda nnyo kati mbu kipulaninga kigende kibayitemu eyo kitandika okubabuzaabuza kibaweeyo emitwalo 10 kibaweeyo emitwalo 5 bye mwamanyire okukola ebyo kukasukirayo bukasukizi bantu kukasukirayo bukasuzi bantu ebyo abantu si bye baagala. Tunuulira obwavu obuli ewammwe gwe kikazi gwe tunuulira obwavu